Megatron Media Kuli wamu ne Edwin Ntege muzere Megatron gemanya bebaze kola nti mutambula naffe bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye ng'ensonga badde etambula ensonga ya Frank Antambi. Frank Antambi yasibwa tubadde mu kooti nakulu badde lwakuna era ne babanga bamuwa bail addayo ennaku z'omuzinga beera nga 2 mwezi gwa Oktoba essaawa zijja kubeera 4 nga tuli mu kooti awo mbaddeko ne Sindyaji Cinderella baby sindiwo muyimbi w'eggwanga n'agamba nti takkiriza mu kintu kya kusiba era ye talina gwe yali asibyeko era ekintu ky'okusiba Ntambi tekyamusanyusizza naye ng'ebadde ku kooti abantu babeereddewo bannaabwe Ntambi bamwagadde bantu ki babaddewo ennyo ensonga za Ntambi bambi tuyina obaddewo wagenzeko mu kuwulira nakola message nga 4 nga nsaba bataani bati Ntambi saazikola obuzikola omanyi bwe bagamba nti no mu ddiini mu kusaba mu ssente ababeereddewo omuntu nze mbaddewo mu kwegayirira Jeff omulenzi muteeyi aboneredde era nze bwe mbadde njogera ne Jeff mbadde simugamba nti oli mukyamu mulaze nti Jeff ye mutuufu ono aboneredde Jeff n'asigaza amaanyi ge tetwabaddewo ffenna ennaku 2 nga nega balina okuwa gundi bail wakyogera naye nga bagenda Jimowa okujjako nga lawyer yanaaba abalemerera okoze nga gundi wagambye but Badru mbuye abaddewo nnyo mu kwegayirira ani ku kwegayirira kwe mbadde sita Jeff abadde wakwata mpolampola mubuulira kafuna kabundu nti ono mwana muto industry yakagiyingira kino ky'omuwadde essomo kati ategedde ate ruzira naawe omanyiyo tewaliyo okusaagirayo bizibu byerere saasira taata tokuba totta kyokutteko kikola kitomala tosikamu musuwa bwe tubadde naye nga twebaza musajja wange Council Freedom tugenda kujjawo yakoze omulimu gw'amaanyi sooka obuze ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwasuze mutya nyongera obba kulisa yona gye mutambulira abagenda ku mirimu manyi kati eno channel yaffe eri global ejja ekintu kibayita Global Village etya batulaba buli wantu bwamala otulaba buli wantu naye ate buli omu atulabira mu ssaawa z'ensi ye ensonga lwaki obuuza mwasuze mutya mwasiibye mutya kuba essaawa z'ogambira emisana nga 8 e Uganda ziri 8:9 owe Boston agambye nezibukedde ziri ssaawa emu oba 2 kati wabagambira eyasuze asule asiibye asiibe genda maaso sebe. So Frank kati njagala kumpa ku mboozi ku kooti wano bamuleese we muli musanze yatuuse dda embeera bwebadde ku kooti Frank Ntambi ogatako Frank Antambi wembalokeza mwaddeyo ne ku ssente zange enkalu awo mwongedde kasuko yagamba luli nawaabi nagasi nkyali mulamu naye koko mwongedde kati so Frank nga bulijjo abasibe babaleeta mu baasi eyo ennene eya maruni ng'erimu ebikuulu Ntambi n'afuluma nga bamusibye ne munne babiri baba bwe bati bwe babafulumya kati awo ne babajjako empingu nga babayingiza mu kali akagundi akabatereka mwe bamujja n'aba nga ate avaamu agenda mu kutubadde tubeerabeerako awo abakola obuntu nga babukola kasuku abaddewo omusajja wange Shalom ng'ali mu mulimu agukolera ddala bulungi nnyo Namukasa abaddewo MC Meya Farouk Sakozi n'ab'emboozi mukati n'abala Bazubeda baani bonna babaddewo kati olumaze musibe waffe ne bamukwata ne bamwambusa abaddewo ne Tamale Junior abaddewo Tamale Junior abaddewo bebuuzizzaako ne Kasuku awo Kasuku abadde eri ye Tamale Junior bwazze ngamba tebeerabyeko mu liiso nti gundi alabye gundi waali Kasuku abadde ali mu kukola kantu ng'ate ono ye ndowooza azze kulaba musibe kati wajjidde omusibe badde bamwambusa ffenna ne twambuka ekirungi tebatuganye masimu era amasimu gabaddeko just that kubeera silent ne batuwa saidi yaffe ntuba nga tukwata akantu tubadde tuli awo omusibe bamuyingiza ne bamugamba
Frank Antambi versus State versus Frank Antambi. Wekito bwe kibeera kati gundi Jeff kuba gwamuvudde mudda akwasiza State kati Frank Antambi nadda wali mu kwe bayimiriramu n'asooka akaguli n'akaaba akabidde eddakiika ezinze amugumiza nimugamba Frank kirimu oli omusajja wa akwata emisango wabadde wayogeddeko Uncle Zado era Frank na Uncle Zado bali bati enamba yaginsabye Uncle Zado kozi wagamba akola atya Uncle Zado ye saati yo kiri alinga bana abayunga enkoko abayunga abantu abafudde nkoko agimenya abiyumba omuntu amenyese amenya nkoko bw'obeera eri ogenda okuwulira omusajja yenyoora ogenda okulaba ntege yenyoora kumbe bamuyumba kati ku saati akola atya Zado ng'omuwa saati yo ng'agiteeka ku kiswa enkuyege kasiteerumako bw'ati oli yakulopya omusango yagira yakusonyiwa n'okukusonyiwa agamba bannange nakoze ensobi okunsiba y'omu ne kaboggoza genda nakukolerako ebintu Uncle Zado wayimiridde wamutwalidde Ntambi tubadde tulinda bamuzzeeyo nkugambye Uncle Zado ekitwadde agenda kiyimiriramu Ntambi namugamba ng'ali ku kitanda nga bali ne Kasuku ne Shalom ne bawakana era Uncle Zado namugamba musajja nno bamututemu omwana saamugamba oyo ajje muyambi Uncle Zado gyali kati bamuteekamu kaguli omulamuzi atandika ngamba wano weki ekisinza okukabya Ntambi abadde amanyi bamuzzaayo kati nga nze ndi eno mugamba salamu aleikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno Presumption of innocence that gives the accused person the right to apply for bail, but like it has been stated by the state attorney and it is the position of the law that to grant or deny of this bail is at the discretion of the court. With discretion, the court must exercise judiciously, that is to say fairly and reasonably. The state objections relate to the fixed place of abode for the accused person. Our argument is that the accused person informed police officers that she is resident of Chanja, which is in Nakawa division, and the introduction letter presented through his lawyer today shows that he is a resident of Lusaka, marking a division. Argument is that these are two totally different divisions. She also objects the first surety for reasons that is a mayor who will be in conflict of interest because he needs both the complainant and the accused person. The other objection relates to the third surety being a near friend, that he may not be in position to execute the duties of the sureties. They have considered the arguments made in rejoinder. The first of all is the requirement of the accused person presenting an introduction letter from the area elsewhere where he resides, was approved by the bail guidelines. And I want to argue with counsel for the applicant that the framers of these guidelines knew that that information can be found in the charge sheet, but they put this as a requirement. And since the accused person has presented an introduction letter that has not been withdrawn by the author, this court shall take information therein to be authentic and the place of abode for the accused person.
The second objection relates to the second surety, the first surety being a mayor. I do not see any conflict of interest here. I do not see any conflict of interest by this surety. The other one relates to the third surety being a near friend. I do not know, whereas the ideal should be people who are closely related to the applicant, but in circumstances where the person is presented much as just a friend, could form those people be substantial sureties. The sureties are formed substantial. All the three sureties presented are formed substantial in this matter. And for reasons that the accused person pleaded not guilty, is presumed innocent, he has presented three sureties that this court has found substantial. This court is of the view that the accused person should be granted bail as hereby do. The accused person is granted bail. These are the terms. It's granted bail in the following terms. It's going to execute a cash bond of 500,000 Uganda shillings. Shall execute a cash bond of 500,000 Uganda shillings. Each of the sureties presented shall execute a non-cash bond of 5 million. This is non-cash, 5 million Uganda shillings. This matter is accordingly adjourned to the 2nd of October. 2nd of October shall be called at 10. 2nd of October at 10 a.m. Megatron Media Kuli wamu ne Edwin Ntege muzere Megatron gemanya bebaze kula nti mutambula naffe bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye ng'ensonga abadde etambula ensonga ya Frank Antambi. Frank Antambi yasibwa tubadde mu kooti nnaku lubadde lwakuna era ne babanga bamuwa bail adda ennaku zombi zigenda beera nga 2 mwezi gwa Oktoba essaawa zijja kubeera 4 nga tuli mu kooti awo mbaddeko ne Sindi Aji Cinderella baby Sindiwo muyimbi w'eggwanga n'agamba nti takkiriza mu kintu kya kusiba era ye talina gwe yali asibyeko era ekintu ky'okusiba Ntambi tekyamusanyusizza naye ng'ebadde ku kooti abantu babeereddewo bannaabwe Ntambi bamwagadde bantu ki babaddewo ennyo mu nsonga za Ntambi bambi tuyina obaddewo wagenzeko mu kuwulira nakola message nga 4 nga nsaba bataani bati Ntambi saazikola obuzikola omanyi bwe bagamba nti no mu ddiini mu kusaba mu ssente ababeereddewo omuntu nze mbaddewo mu kwegayirira Jeff omulenzi mute aboneredde era nze bwe mbadde njogera ne Jeff mbadde simugamba nti oli mukyamu mulaze nti Jeff ye mutuufu ono aboneredde Jeff n'asigaza amaanyi ge tetwabaddewo ffenna ennaku 2 nga nega balina okuwa gundi bail wakyogera naye nga bagenda Jimowa okujjako nga lawyer y'anaaba abalemerera okoze nga gundi wagambye but Badru mbuye abaddewo nnyo mu kwegayirira ani ku kwegayirira kwe mbadde sita Jeff abadde wakwata mpolampola mubuulira kufuna kabundu nti ono mwana muto industry yakagiyingira kino ky'omuwadde essomo kati ategedde ate ruzira naawe omanyiyo tewaliyo kusaagirayo bizibu byerere saasira taata tokuba totta kyokutteko kikola kitomala tosikamu musuwa bwe tubadde naye nga twebaza musajja wange Council Freedom tugenda kujjawo yakoze omulimu gw'amaanyi sooka obuze ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwasuze mutya? Nyongero ba kulisa yona gye mutambulira abagenda ku mirimu manyi kati eno channel yaffe eri global worldwide eje ekintu kibayita global village etya batulaba buli wantu lwamala tulaba buli wantu naye ate buli omu atulabira mu ssaawa z'ensi ye ensonga lwaki obuuza mwasuze mutya mwasibye mutya kuba essaawa z'ogambira emisana nga 8 e Uganda ziri 8-9 owe Boston agambye bukedde ziri ssaawa emu oba 2 kati wabagambira eyasuze asule asiibye asiibe genda maaso sebe. So
Frank kati njagala kumpa ku mboozi ku kooti wano bamuleese we muli musanze yatuuse dda embeera bwebadde ku kooti Frank ntabuli ogatako Frank Frank Ntambi wembalukeza mwaddeyo ne ku ssente zange enkalu awo mwongedde Kasuko yagamba luli nawaabi nagasi nkyali mulamu naye koko mwongedde kati so Frank nga bulijjo abasibe babaleeta mu baasi eyo ennene eya marooni ng'erimu ebikuulu Ntambi n'afuluma nga bamusibye ne munne babiri baba bwe bati bwe babafulumya kati awo ne babajjako empingu nga babayingiza mu kali akagundi akabatereka mwe bamujja n'aba nga ate avaamu agenda mu kutubadde tusoose tubeerabeerako awo abakola obuntu nga babukola Kasuku abaddewo omusajja wange Shalom ng'ali mu mulimu agukolera ddala bulungi nnyo Namukasa abaddewo MC Meya Farouk Sakozi n'ab'emboozi mu kati n'abala Bazubeda baani bonna babaddewo kati olumaze musibe waffe ne bamukwata ne bamwambusa abaddewo ne Tamale Junior abaddewo Tamale Junior abaddewo beebuuzizzaako ne Kasuku awo Kasuku abadde eri ye Tamale Junior bwazze ngamba tebeerabyeko mu liiso nti gundi alabye gundi waali Kasuku abadde ali mu kukola kantu ng'ate ono ye ndowooza azze kulaba musibe kati wajjidde awo musibe badde bamwambusa ffenna ne twambuka ekirungi tebatuganye masimu era amasimu gabaddeko just that kubeera silent ne batuwa saidi yaffe ntuba nga tukwata akantu tubadde tuli awo musibe bamuyingiza ne bamugamba Frank Ntambi versus State versus Frank Ntambi wekito bwe kibeera kati gundi Jeff guba gwamuvudde mudda akwasiza State kati Frank Ntambi nadda wali mu kwe bayimiriramu n'asooka n'akaaba akaguuli n'akaaba akabidde eddakiika ezinza amugumbiza nemugamba Frank ekintu zakirimu oli omusajja wa akwata emisango wabadde wayogeddeko Uncle Zado era Frank na Uncle Zado bali bati enamba yaginsabye Uncle Zado kozi wagamba akola atya Uncle Zado ye saati yo kiri alinga bana abayunga enkoko abayunga abantu abafudde nkoko agimenya abiyumba omuntu amenyese amenya nkoko bw'obeera eri ogenda okuwulira omusajja yeenyoola ogenda okulaba ntege yeenyoola kumbe bamuyunga kati ku saati akola atya Zado ng'omuwa saati yo ng'agiteeka ku kiswa enkuyege kasiteerumako bw'ati oli yakuloopya omusango yagira yakusonyiwa n'okukusonyiwa n'agamba bannange nakoze ensobi okumusiba y'omu ne kaboggoza genda nakukolerako ebintu ebyo Uncle Zado wayimiridde wamutwalidde Ntambi tubadde tulinda bamuzeeyo nkugambye Uncle Zado ekiro adde agenda kiyimiriramu Ntambi namugamba ng'ali ku kitanda nga bali ne Kasuku ne Shalom ne bawakana era Uncle Zado namugamba musajja nno bamututemuka naga omwana saamugamba oyo ajje muyambi Uncle Zado gyali kati bamuteekamu kaguli omulamuzi atandika ngamba wano weki ekisinza okukabya Ntambi abadde amanyi bamuzaayo kati nga nze ndi eno mugamba kakkana Ntambi buli kimu kirimu kati gongo obugumu obujjeewa guno omusango nabadde maze okuyita mu balooya nga baŋŋamba guno mu bwakanso nga baŋŋamba guno omusango Ntambi alina okuweebwa bbeero okusinziira ku bye baaloopa nga bo bagamba kino kiweesa omuntu bbeero ate nina ndeesaawo bamuyita kanso Akram alina byanyonyuddemu yannyonnyola before naye nabwa nannyonnyoddemu nga ndaba Ntambi bagenda muwa bbeero ng'agamba guno omusango simanya gwa computer misuse ate simanya eti speech gutambulira babinnyonnyodde awo interview ku eri awo kati awo ndabidde nti bajja muwa bbeero kati ewa state yasoose okwogera n'agamba ki state nga ye abadde agamba nti ono talina kuweebwa bbeero remember bano bazze nga baagala omukulu bamuwe bbeero ebyokuwulira omusango ndowooza omukulu abadde yaguwulira nna naye nga tuli ku kya bbeero wano baali tebannaguwulira ono yezze focus ebadde ku bbeero anti emisango basooka ne bakukwata nekizuuka nti waliwo ekiraga nti ebyaddala olinamu ku gundi
ne bagenda ku paati omusango guno omuntu aguwoze ng'avaka oba ng'ava mu kkomera kati ebiseera ebisinga process esooka kusalawo awoze ng'ava waka oba ng'ali mu kkomera oba ng'ali mu kkomera obujulizi tubunoonye ng'ali mu kkomera oba ng'ali waka oba ng'ali waka kati eno process esooka okubeerawo kaakati ekyo mu kukolebwa ekyo kyolaba olaba n'ebbanga lye twamala ku haaji tewaliwo kuwulira musango naye nga kooti already egutegedde ye beegufunye kati tayimu etuuka ne bagamba nti kati haaji jangu oyimirire wali kati kyekino kye mbadde gamba kati wano we nti mubadde omusango already bagumanyi naye tebannaguwulira tebannaguwulira yinsobola lwaki bamukomyawo Eh. kati ono tubadde ku kya beero state asoma talina kuweebwa beero okusinziira ku bano be baleese gy'abeera basulities bagamba ali nganda mulya nnyama ye meeya ono wabeera meeya wa bonna kati ekitegeeza ono afunye side meeya tugeze oli yamuwaabidde abeera makindi ate meeya yakituddemu omuki omukulembeze atwala bonna ekyo tekijja kunyuma omusajja yatugambye wali mu kuloopa mukola statement yatugamba abeera gundi simanya kyanja kakati ate mugamba abeera makindi awo atandise okuba ebituli ekituufu kyeki tumunoonyezeewo ewatuufu tumunoonyezeewo kati awo ng'olya wabaddewo ensonga tewabadde anti wulira bwe baba bagaba bail ey'omuntu balina okumanya omusibe waawa resident gy'abeera woova woosula kati bwebagamba mbeera kyanja nga tewayogerako ku makindi oba otandise okupalapalanya ngamba okusinziira kuona akuwaabira ono oba otandise omuwa omukisa okugamba asigaleyo kuba tuba tumunoonyezaawa genda maaso kati awo wetuvudde ku basulities gundi ono gwe badde bakubamu nnyo ebituli ani wasinza okubamu ebituli gundi ono ani mulya nnyama lwaki anti engeri gyali omukulembeze bo bagamba nedda ekyo ne bakimala kati bano abasigadde ono abadde muganda w'omu muganda wa Ntambwe omulala abadde mukwano gwe naye nga wa bizinensi lwaki bashalo omusibe bamuyimiridde bamumoze bakasuku bali kasita baabaddewo kuba naffe tubadde sate abamu tetulina ndagamuntu abamu tetulina ndagamuntu ensonga lwaki twagendanga okulaba gundi Ntambi ne batuleka wabweru ndagamuntu tetunafuna kati wetuma gundi ono state bw'amaze okwogera nalukola n'akituulamu n'ataputawo naye nalukola waddala n'atema amatu nkugambye nze essanyu kasatandise ogwo mbadde sijjukira na byayogedde obwambi bateerewa n'ayogera tugenza okumaliriza kubanze byayogedde mbadde mbikwata bulu nga ndi ku kimu akubye ono nga ndaba ono aseka busesi bwati neŋamba jjukira ono abadde mukazi ng'aseka busesi magye mu lukufu neŋŋamba Ntambi amaze naye nga Ntambi akaaba bwagira bwati Ntambi akaabye aveeyo agambe mutakaabye Ntambi tokaabye Ntambi tokaabye Ntambi akaabye embeera munnaye komera okaaba myaŋŋambye eno waawo tujja kugendawo Ntambi bambi abadde mu kutya abadde amanyi bayo tajja gifuna kuba before that alina emboozi zanyumirizzaawo weri ku Megatron ng'agamba nti ye yamanya nti bagenda kumusiba ne twandikoze buli kimu bagenda omutwala ekabalagala ng'empapula kweziri kuliko prison bazirina wano eza prison kati bino byonna bye twali tukola wano ku kooti kusonda sente za bbeero okukola kiki funa baluwa zero funa ndagamuntu ng'abakulu bo bakimaliriza alina okusulayo nagamba nti eyakwata Ntambi yamukwata mumukakasaamu nti Ntambi olabika olowooza oli wa kitalo ngenda kukukwata okubire ne papa osuleyo nembwa yesigama ennyama kyeyaliko kati wamala okukikola n'agamba nti kuba nakugamba Ntambi mu ntandikwa bamusamonenga ku poliisi mumuwa obukodyo lwalawo tunyumya ng'onyigiriza sinyigiriza bitumye tebigenda kudda mabega yali mulwadde kati mawaki mugamba mbu teyali mulwadde nze kenye nasanga Ntambi ku Serena era wuliriza yali afunyemu akangubanga pressure erinnya nekka wulira nasanga Ntambi ku Serena fembi nga tuli mu byaffe ne twebuuzaako
ne mugamba naye Ntambi n'angamba owaayo abasajja ne mugamba ali ku nsonga y'ogusula gw'okuwemba kakati bw'amala okikola kati ne bali nti yeri firimu gye nnakunyumiza eya Wong Cheng Li eya Tiger Alan n'amugamba nti oba mulwadde tetugenda siba mulwadde obudde tubulina kati kibaaliko bo baali baagala kumusiba kumukakasaamu era baamusiba kibala nategedde nti kati so bano intention yaabwe yali yakumusiba baali baagala kumukakasa kuba naye yali ali mu bakakasa teyali ku kituufu anti buli omu ali ku kituufu nabo bamusibira ku kituufu bo bagamba ku kikyamu that's why bateddeyo defense anti nkugambe ani yataddeyo defense saidi ya Ntambi no buli ne botta omuntu oba ne defense ne bwe bakwata koni kati wabeerawa oludda naye kye ŋŋamba Ntambi yali ku kituufu nga noono ali ku kituufu nti nze nanyigirizibwa eyo nsonga emala okuba nti ki mutuufu ate nze nakolebwa bwe nti naye nange nakugamba mazima kati wali mu kkooti mu kuwulira omusango omulamuzi wagambira naye okusinziira ku ABCD omusajja tumutadde oba okusinziira ku ABCD ebyaddala wali mukyamu mwaka myezi 5 awo ng'akusalirawo oba n'agamba nti nene dda kusinziira ku kiriwo kale waliwo ABCD afande asobola okuli help me and close there you can close the door close the door itasipaisi asobola okuyilirira oba n'akusiba oba n'agamba omusango gugobeddwa oba n'agamba omuntu wamusiba mu bukyamu muliyirire n'ebbanga lyabadde mu kkomera so byonna bikola ki bibaawo yes ntwala mu maaso omulamuzi Nalukoola amaze okutaputa atemye awo ne Council Freedom wamukwasa bangambi Freedom kyeyekoze mu kkooti atemye amateeka Council Freedom bangambi yasinze obuddagira bwanti bo baba bawandiika oli omulamuzi abadde ku laptop awandiika yali ku laptop ono kyayogera bwanyiga Council Freedom ye tabadde na laptop kajjayo kaweereza gundi Nalukoola bwati bakibogera ng'agira bwati Freedom nasooka nenkubira Shalom n'agamba nsanga naye Shalom yategere tamanyi balawuya bamuwa buwi bali ani yamuwa waliwo abaamuwa waliwo betwasooka okufuna nga balooya bakibogwe Shalom ne Kasuku bategedde nti gwe olina looya omutuufu bangaye bombi gwo baleese ntakirimu Nalukoola sinza muleese ndeese bangaye bombi gwo baleese oli namukubira kasimu n'angamba nja kubaawo wakubira Nalukoola n'agamba nanga ate nengatta ku Freedom n'abimala nso kati obina by'emisango bale kujjayo Ntambi moze we bale kulwanira Ntambi akwebazizzaako bambi Ntambi simubanja takubanja naye simubanja Ntambi tomanja sikubanja ntaddewo embeera bwe maliriza ate nno ne muwane ku nkalu omusango bagugira nti ono byonna mbiwulidde guno omusango gwalina baguwera ku bbeeri tewali kimuganamu wa bbeeri Ntambi akuba enduulu Ntambi enduulu tokuba weeyise ng'omusajja omukulu tokuba nduulu gyava amanyiyo kakkana ampadde information gyava bwe mbeera simbi nnyo ng'eyaluli ono simanya bamuyita simanya Luzira simanya Kampala Luzira Brand White yabagulira TV naye obuzibu obuliwo era beesonda ne ssente eza DSTV ebisuwani yabiwanika tomulaba mbeera yawanika ebisaniya era DSTV weeri eruzira naye lwakuba TV bakomojjira basaawa 3 era omupiira gwa Maniyo nga babakuba bambi teyagula naye amawulire gonna oba wamwogeddeko Kintambi byonna abirabe naye saawa 3 kaziza zituuka nga amataala papa bagakonekitinga lumu osibuka kawuzi nga gonna gejjako banga wabaayo mubayi abeera alwanira switch abagamba kati ngenda kujjako kasaziwera 3 nzijjako naye Ntambi mbu bamuyisiza bulungi mu kkomera naye ennaku zino abantu abava mu kkomera bonna bagamba malungi kuba kati ngenza okulaba Ntambi munene bw'ati amayuga yeyagala
Ntambi jasa abadde asubwala ife eno ey'okweyagalamu ey'okukola ki era ddi ekkomera liba bbi mu ekomera bbi so Ntambi n'avaayo Ngamba wano boogedde biwedde kati omulamuzi n'agamba omulamuzi kasita agize bw'ati agambye Ntambi guno omusango nguwerako bail bino byonna because ye bw'asoma ruling ye gundi ye eya bail asooka n'asoma state byayogedde n'ayogera nti agambye bw'ati nadda ne ku ludda lwa Nalukoola bw'aze ku defense agenza okulaba ate defense adefendize bulungi alinga Van Dyke oba Nimanja Vidic Maguire taliimu n'agamba singa abadde Maguire singa azzeeyo singa Ntambi defensive ebadde ya Maguire singa ali mu kkomera singa bamutumye nti baleete defense ya tiimu yo gyawagira singa ali mu kkomera singa alese defense ya Man U singa ali mu kkomera so kirungi okuba nga avudde defense netuyamba nti Nalukoola akoze kyakoze Council Freedom akoze Ntambi waavudde mu kkomera abayimbi bamututte Katereya Ndikando Katareya bamututte awo gundi bagiyita sani gundi eri awo gundi webalidde mbere nze siridde mbadde nzikusi babadde babbeeyi mukko kati bali bagambye open kiringanga onagamba open bar abanywa omwenge kati wano bakoze open kulya kasoko abadde tabadde Ntambi musanze emnyama amiramire nga bambi ali bubi era mugalindako Katereya Ndikando bamunonye kasavudde ku kooti Katereya Ndikando bamutwala paka bagiyita sanyu eri awo nga oweta ku kyemunyonyo booti ogimanyi oweta ku kyemunyonyo bakagiteekawo kafu kalungi kapya interview ngitaddeyo awo Ntambi n'atunyumiza bino ebadde mu kkomera Ntambi n'atunyumiza engeri gye bamukwata Shiba tonnatunyumiza ku Shiba bw'abaddewo ate Ntambi tazze naye abaddewo kuba statement gy'akoze Ntambi agambye nti waliwo abantu abajja ne bankyalira nga tebaagala kamera tebaagala boogerako era Shiba agambye Shiba abaddewo Ntambi ayagala Shiba abaddewo bw'agambye bw'aŋŋambye Ntambi bw'aŋŋambye kati Shiba aswala okulaba Ntambi mu kkomera tayagala nnyo kamera twala eri ng'ebirala abibeeramu biriwa by'abeeramu abibeeramu ng'atambula mu kugaba paadi ezo omuntu akuyirawo omubiri bwe tono tajja kubeerawo mbwaswala tayagala kamera wulira moze njagala tukkanye omusajja asibiddwa ku lulwo mbwate nze ntya kamera naye alabika abaddewo mu mbeerawo ye mu buntu yawaayo ne ssente Shiba ziriwa yawaayo ezammwe bazibaddiza ate bazinziriza nzaaga zaaki ŋŋamba beero ya miliyoni 2 kati beero ebadde ya miliyoni ya mitwalo 5 kati yawaayo ziriwa kuba bano bashurities babadde bakusasula miliyoni 5 ezitali za buliwo kati ye yawaayo ziriwa alinga akuba Shiba simukuba ngezaako kugamba nti musajja watuliriza ku mubiri ku maanyi Ntambi ge yateekawo Shiba yalina okuvaayo statement gyakola yalimu Shiba teyali ayogera kwani yagamba oluyimba babbalulu yagamba statement eyamukwasizza era interview ngirina ku Megatron agamba bino ebyokwogera si bye byamukwasizza wano mu kuwandiika ye fight yali ye oba ayina be yawandiika bye byalituusa naye wano mu kwogera abajjagera ku X ye babirabe naye wano mu kwogera tewali musango nze nkugambye ekyo bakikugambye awo naye ensonga eri mu Shiba ku nsonga ezoogerwako awo waliwo Shiba nze kyeŋŋamba mwali mwagala Shiba akoleki Shiba mu buntu si mukaka ate simutwala nti ali ku level nti oba ali tutubize konsati ye yaggwa nali musonyiwa naye waliwo okugamba nti bambi omuntu single handedly emboozi ye lyataki tukunze ekkomera katulina bw'oŋŋamba nti bambi tayagala kubeera mu kamera anyway nze wento bwenkikola ki nakyo gyawa kubuuza Ntambi ayinza okwebaza Shiba nga talina kye yakola tekisoboka nze nno osaagana tekisoboka kuba osaaga abantu labayo abakola amawulire wuliriza tomanyi tulina okwebaza Shiba oba gwe mu PR oba olaga nti toli muloosi nti gwe nalwanirira tuli tutya
so sintino gwe nalwanirira yandese siri nayo kati nze osobola okundekayo nesigala ngakuwayinze mupiira Megatron ango gyoyagala yeriwa anti wuliriza bw'oba tewabaddewo nga nali nnwanirira ango gwe gye tuliko tukomaawo oyinza okuba olwanirira nze naye waliwo okugamba nti kalabe okwesiba ku bantu ŋŋamba mu bantu nga bagamba nti nno omuntu gwe weetadde nako n'okubaayo takoze eki tabaddeyo kati gwe n'ogamba for publicity ne image yange nina obbalaga nti ekintu kye naliko kituufu era n'omuntu tuli tutya bwe tuti kati n'ova mu kamera n'odda ebbali enguni n'atajja oba n'omukwano n'ogenda muganda wange tusaasire kati be basiru ayinza okugamba nti omwana abadde alina okuwuga n'oga kaliwolira bansiba oŋŋamba omwana abadde alina okuwuga naye bw'aba yazze nga yazze silently naye nze ŋŋamba openly yandizze omuntu gwakwirawo omubiri ne bamusuuka n'omumusiba toyinza kuŋŋamba mbw ate nze omanyi nti okulabika mu kamera binkola bulala awo oba onfudde nti nze ate nze ndabika mu kamera ku lulwo oba you get my point nti nze ebinsibya kulabika mu kamera to defend your image kale ate gw'ogamba tosobola kulabika mu kamera to help me out ne however if Ntambi ali convinced I'm sure that Shiba played her part. That's why anti part mukugambye ziri bbiri baalo yamwe mubaleese emitwalo 5 ng'egabaddewo mwazi waayo mpozi ng'abadde agendayo n'agula mmere ya luzira naye sagala muyingira nnyo interpretation yange bweto bweri tugende maaso so yes Cindy akoze ati agambye Cindy gwe tuba tugendako Cinderella baby amaze ebbanga mu industry eno awezezza emyaka 2 omwaka bamwogeddeko bamuvumye bamuwaanyi tutuuse ku nsonga ya Ntambi agaye nti ekyokusiba Frank si kirungi era ye takkiririza muntu asiba muntu call that person sit down waba alina obuzibu mwogere naye bw'agaana mute akwagaliza ekkomera akwagaliza nti muleke ajja tuuka akute kuba yaga Ntambi ate si yabadde asusse nnyo teyasusse nnyo ate naye okumunyigiriza paka mu kkomera mbu ye takikkiririzamu ekyokusiba omuntu si kirungi kusiba muntu naye babuloga batidde bagaye kino ekizze si muntu statement za Cindy ozoogerako ekyo omuntu ajja kugamba Cindy naawereka bantu batoogerako n'akulemerako enkya n'akuvuma n'akuwemula anti lwaki Cindy ayogera bw'atyo omwaka sigujjukira naye twali tusoma oba twali tumaze simanyi Cindy oyo baamukuba akatambi ak'obuseegu y'omu ku baasooka okuteebwako akatambi kakati Cindy baba bamukubye akatambi ako talina gwe yasiba yakkakkana byali bibi nnyo ne byawula famire ye bingi byamutuukako naye yasigala mukkakkamu kinyiga naye kugangezawo akulaga nti bw'apimamu ye teyasiba muntu kuba ate nga tulabye abantu abatadde obutambi nzijukira ono bamuyita Mathake baakwatakwata awo abantu nze nina n'omuntu eyafulumya akataabi naye neyamukubira namuga owaayo akatambi nkalina bagenda mu ssimu ye ne bakebera ne bakwatakwata awo abantu olw'okubeera n'akatambi mu ssimu naye kyekituufu kiri nti byebyobutambi kiri mbadde nkulaga nti ye Cindy kyayogera asobola okukikola kozi yakulagako kuba nalabako nga sijjukira muntu gwe baasiba ku ebyo naye point gye mbadde nkuwa nti for the Cindy ali special ng'omuntu era okusiba kwe kwandibadde kusembayo abantu bantaddewo engeri etabagana era omuntu n'omuyita omulundi ogusemba n'omugaana naye muganda wange ekituufu ekimala kikola ki kimala lekerawo n'omutumira ne ku bantu lwakuba ekituufu kiri nti waliwo n'abantu nga tebateekezeka nako omugamba yeewaga buki bwewazi nze tontiisatiisa twabalabalabadda n'omuganda si kyeŋŋambye nti kola ki okola ki ogamba ki ogamba ngani gwe wansomesa amawulire ali ku linnya lya muntu lyakola ki lyayonoona ye mwe yeewaanira naye for this sake
kati Ntambi yali ready okutuula ne Jeff cause yavaayo n'agamba nti cause yakubira abantu nga bano yakubira Mesaki n'ayogerako naye ku nsonga eyo ng'ayagala basookera nti ayogerako n'ensonga ya Ntambi byonna byogera yagenda okukikola ng'okusalawo kuwedde naye kwali kusobola okusala anti nga kuwedde nga bo baagala abeereyo no beekakasaamukko wano bombi kati bamugambako abagamba nina n'ebirala mukyali ku ebyo n'abawa kati bw'abawa ne basigaza nga tebalina kisigadde okugyako nabo kugamba tumukakasizza tutya otuwadde wano wangudde naffe tulina okuwangulamuko kati ne bamutwala mu kkomera kati bamulazeeko kyebadde baagala buli omu yawangudde ye yabalaga eno bo ne bamulaga eno eno bamuwangula yeno yabawangula mu peeni bo ne bamuwangula mu mateeka oba mu buyinza kati bavuddeyo baddembe osigala ayinza okuba alina bwino bwe yesiga n'asigala ng'abagamba ku mazima kwe siva nsagala ku mazima nga wooli bw'aba agalina oba n'agamba ekituufu muwangudde nawangula eno twekwate mu mukono twereke Ntambi butagenda biddamu no nkugereza bugereza n'agamba bannange ekimala twekwate mu mukole kikole ki kiggwe wenna basobya mu nsonyi kozi ye Ntambi alaga ali ready ne bakuba kulagana ate nina abali ku nsonga simanya ava peace tumuboole ava peace ebintu bino tabimanyi ebyo biboozi byava tabimanyi ava peace akuba muziki gwe ye ava tabimanyi peace yayimba nnyimba ze kitegedde muyimbi mulala ng'akola kariya ye aye kuba ekizibu bano kyebakayanira nti Ntambi bwe yali akola statements ze yaleetamu erinnya ava peace oluyimba lwa Shiba simaya biki kale bimala okuggwa kwe kugamba ava peace so olutalo bwe luba luwedde kuba gwe agamba ava peace tumuboole omusajja anoonye bw'anyweza Ntambi oyo mumuboole nga n'oli bw'ali mu kkomera ebeera luuziruuzi eyinza n'obutaba luuzi abantu gundi tumuboole amaanyi gaggwawo ago tebagakyaliwo tubaboole byagwa ebyo byaliwo ku biseera by'abawalubaga edda ng'ensi naye kati ebintu bingi ku nkola ya lutalo lwa Samuna negundirawo Lukaga edda nga politics akyakola ng'olagira ne kibaawo tetumwagala naye kati ne bye baagala tebalina nnyimba kati bawuliriza eki kati bamaliza ava peace bw'aba alina oluyimba lwe bawulira tojja baga nti ate abantu bakuba ebyo ebiboozi bya Simaya gundi tumuboole tebagenda mu bivulu tebaba na ssente baba mu kifiiriza ng'omugamba tewagenze wava peace wagenze wani Uganda lwaki tulina emitima emibi abo be bannayuganda lwaki nti omusanga ali ku munne tubaboole tubafiirize lwaki bande tubaleka okay naye nno ne gundi neddiini Lubowa Saava agenda mu kkomera okusinza ku information gwempulira alina ebigambo byabadde ayogera kwani alina abakulu babadde ayogerako bamugambye obutambi bonna awugyeyo sigenda boogerako naye tulinde nakulenja story tujjajjeko bamugambye waba tabugjeeyo nkola y'okusibira anti abamugambye boogerako UCC yamuyaba bonna byoyogedde yayogedde ku kasolo ayogedde ku bantu bangi awo n'okusinziira ku UCC yamugambye ejjayo obutambi oba tobugjeeyo tugenda kukusiba kati okusiba kwatandise dindo gyayogera ku omuntu akusiba nkutegedde awo wetuli kyoga diini Lubowa Saava ayinza okugenda emida awo wetuli diini nga tatera kulimba katulinde nga diini Lubowa tatera kulimba atera okuba ne information kuba aludde bajja kutoloba naye bajja tuloba simu ate yaŋŋamba nze siri mwangu bajja kutoloba naye era bagamba okusiba diini mulina okujja mpozi bagenda wamba muwambe naye banaamugamba nti kuba obujulizi ku mmeeza gomaye abamwesimbyemu ne bakkakkana katulinde tulabe
abeesimye mu ddiini luba wasaba bamanyi ne bakkakkana Ani kati- ajjayo omutwe gwagamba Ani kati ku luno Anti nalabye mpulira. ali kuba minisita kyabakola anti nkugamba yakubye kasolo oyo n'amusuula wali mbo kiki buuza kye yakola Erias bonna Nga aleeta yeeyogeza- bwino nga waabwe yeeyogeza ku mwala Anti yabbera Uganda- amusuula eri nze saagala muntu ayogera ku ddiini lubowa yaleeta bwino abalala gwe batya yatuyamba yaleeta ku bwino Ddiini Lubowa ensi tatya. gwetya ddiini tatya buli muntu akuba enyalimu n'akuba opposition n'akuba ani ye kasita akufuna kasita anoonya fayiro yo ng'agikuba ku mmeeza bw'ati gwamanya yeetaaga okuwa sho fayiro ku mmeeza yaasana gikola nga bw'ati bw'agicapa naye tazannya ddiini lubowa waddala nze ndi ku ludda lwe musibe bulungi mwerabe